Okusinziira ku nsengeka y'ebyensoma empya eyitibwa Competence-based curriculum, gavumenti yagunjawo emyaka 5 egiyise. Abayizi ba siniya okuva ku esooka paka ku ey'okuna basomesebwa mu nkola ey'okuzuula obusobozi bwabwe n'engeri gye basobola okussa mu nkola ebyo bye basomeseddwa. Mu nkola enkadde, abasomesa baafanga nnyo ku ky'okukusula abayizi basobole okuyita ebigezo. Guno gwe mwaka ogwokubiri ng'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ki UNEB kifulumya ebyava mu bigezo mu nkola eno empya, n'ensengeka y'ebiva mu bigezo yakyuka, nga mu nsengeka empya kumpi buli muyizi ayita. Abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Luweero benyumiririza mu nkola eno era bagamba nti eyambye abayizi bangi okwezuula n'okwekkiririza. Kubanga ekisooka yatujja ku nkola ey'okukusula obukusuzi ebiba bitusomeseddwa n'etuteeka mu nkola ey'okutegeera ekikusomeseddwa ate n'okiteeka ne mu bulamu bwo obwa bulijjo. Essomero lya Luweero Senior Secondary School lyatuuza abayizi 301 era bonna baayise bulungi, ne Midland High School nalyo lyatuuza abayizi 118 era bonna baayise bulungi, ng'abakulu b'amasomero gombi bakissa ku nkola y'ebyensoma eno empya. Twatuuza abayizi 301. Abayizi bano bonna ebibuuzo byabwe bikomyewo bulungi era nga bonna bakoledde ddala bulungi. All of them passed with result 1. So much impressive. We thank God for that. Out of that, we managed to get a number of A's and the majority of B's. Bano era bagamba nti enkola eno ekendeezezza ku muwendo gw'abayizi abonduka amasomero nga bagudde nga bwe gwali mu nkola enkadde. So eno terina weekirambika nti nno oyo omwana ekyo kyafunye agudde era talina magezi. N'olwekyo ekyo kiyamba abaana obutava mu ssomero kubanga buli omu alagibwa nti asobola okweyongera. This is a learner-centered kind of curriculum. A learner has to find out a solution. In the event of doing this research, you find that the learner is more interested to continue to find more. Mwambisa Peter omukulu w'essomero lya Midland High School agamba nti olw'ensoma eno empya, essomero lyatandikawo pulojekiti y'okulunda enkoko ng'eddukanyizibwa abayizi mwe bajja amagi abayizi ge balyako n'oluusi ne bawuuta ku ssupu w'enkoko. Like now the poultry project that we have around, we are feeding the learners with eggs and the chicken, most especially on Sabbath. Ate ye Ronald Kato omukulu w'essomero lya Luweero ESS agamba nti ensoma eno empya eteeseteese abayizi bangi okwetengerera ne basobola okubaako bye beetandikirawo nga bavudde mu masomero. Nga eno ensoma ekuteekerateekera omuntu nga bw'ava mu ssomero asobola okuba nga ayimiridde tatya, amanyi engeri ki gy'akolagana n'abantu abalala. Nsobola n'okulowooza engeri y'okuyiyawo ebintu ebipya. Si kumanya omanya bintu nti kino kiri bwe kiti, just n'omanya theory. Wabula nsobola okisoma nange n'endowooza okikola. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.